Tweyanziza ekibuuzo kino oba kirabika era kiri mu mitwe gy'abantu ndowooza abawerako mu nsi naye so sindoza ku mukutu gwaffe kiyinza okuba nga kiri mu batini nga kigenze kikendeera kuba kati luli lumbe ebintu by'okusamira luba lumbe nga bw'ogamba nti tweyabyako olumbe. Okusamira kitegeeza kweyabyako olumbe, naye omuntu wamala okwabya olumbe addawo mu bulamu, ogenda mu maaso n'obulamu, tosobola kusigala okwabya luki. Naye ate olumbe terwabizibwa buli muntu, lubeerako abalonde abakugu mu nsonga z'emagombe abakola ekintu ekyo kweyabyako lumbe, kubanga baba balowooza nti basobola okuhandolinga olumbe, ekyennaku nabo lumala ne lubalya. Lumala era nabo lukola ki? Kubanga tebalinaako masitale, si bakugu mu lwo, naye balowooza nti basobola okulwabya. Naye nga bwe kiri bwe kityo, abakikola baba balonde mu batono. Abo abatakolagana n'emizimu, abalinnyibwako oba abafugwa emizimu, abafugwa abafu kale, aboogera n'abafu, abaddiringa n'abafu be baabye ki? Ennyimbe. Naye bw'omala okwabya olumbe ovaayo n'odda ate mu bulamu n'okakkalabya. Tekyandibadde kirungi kwesiba mu bafu, kubanga bw'obanga emboozi zonnyaza abafu ng'oli wa muggwanika, okola postmortems mu ggwanika, bannange tobale nakadde konna keweetabako n'abantu n'otambulako, obeera mu mirambo egyo ebbanga lyonna, tofuuka naawe mulambo. Kale ebintu by'okusamira ebyo bya postmortem. Nalina ebintu byange, nalina bino, nalina biri, nalina ebintu byange, ebintu byange, nalina ebintu byange. Those are postmortems. Oba omukola postmortem ku bintu by'abafu, okweestablishinga gundi yalina kiki ekyamulemerera, ani yamutta bimubaamu, muba mu ggwanika, kwe kusamira. Kakati ensonga za Katonda ez'obulamu n'okukola enkyukakyuka oba okussaawo ebintu, tetuzihandolinga mu ngeri eyo bwetyo. Tulwana kuzza bulamu mu bafu. So wali obeera mu kubasalaasala kunoonya ki ekyamusse naki, fe ate eno tubeera mu kubawa buki, tubawa obulamuzi, fe tubalamula. Kyotaga ate genda mu ggwanika, kubanga nsobola obeera eno nensoma fayiro nengidiiringa nayo, kyendiirinze nayo nekyapulayinga ku muntu oli yadde simanyi wajja akola ki, wajja alise agenda mu ggwanika, kolagana na fayiro ye. Kakati eyo ekizampe emu. Ekizampe ey'okubiri, okuzaalibwa mu nsi gwe ng'omuntu gwe mu mubiri ogwo gw'olimu, munda muli ojjanga kaki, ojjanga kakerekere kooyo, n'otuula mu mubiri ogwo, omubiri ogujja ku maama wo yagukuwa, era gwe musaayi gwa maama wo gw'otuddemu. Kakati nga tonnaba kutuuka kuyingira mubiri guno, waliyo entalo eziri emabega eyo, ziyinza nga ziyindidde emyaka nga 1,000 oba emyaka nga 2,000, ng'onoonya egyo gy'onaafunamu omubiri oddemu ozaalibwe, oyongere ku ekyo kye wakomako ku mulundi guli. Naye abantu walaba
ozaaliddwa oyinza olowooza nti kyali kyangu nnyo okufuna omubiri ogwo. Waliwo oluyoogaano lw'amaanyi mu myoyo okulaba ani anaafuna omubiri ogwo ku muntu oyo, ani anaayingira mu maka ago gazaalibwamu. Nti mulimu n'abasobola okuteeba n'akola ki, n'ayingira naye n'afa nga yaakayingira. Otunde takwata. Waliwo abalala lukwata ne luyiika, ate abalala abalowooza nti amazeeko emyezi 9, kubanga olutalo lw'emyezi 9 nalwo luwanvu. Noba wakazaalibwa ku nsi bw'oti n'ofa, oba n'otta nnyoko, kugamba lutalo lunene nnyo okuwangula omubiri n'oyimirirawo ku nsi n'okula n'ofuuka omuntu. Lutalo lunene nnyo, balala n'okukula obukuzi ng'owangudde omubiri, nalwo lutalo ndowooza basinga munjulira. Kati waliwo olutalo olw'omu myoyo nga tonnafuna mubiri, oba osamira kubanga eyo oba mu bufu oba tonnalabisibwa, tonnazaalibwa mu bulamu, tobalibwa kuba mulamu, n'okwogerako toyogerwako, obeera eyo mu myoyo, ng'owulukutira eyo paka lw'olifuna chance ekutebesa omubiri. Noza tuzze tukisomesayo ku mukutu nti ettondo liba limu bwe liti ly'ojjiramu, naye ettonde eryo erimu eba nsawo, gaba mazzi, buno obuwuzi, spermatozoa oba obukulwe mwe buwugira, naye mu ttonde eririmu libaamu obukulwe nga miliyoni, naye gwe omu gwawangula ekirabo ky'obulamu. Olabye nti owangula bulamu, osobole obutuuzaawo. Kale nno ensonga eyo esaana etegeerwe. Olutalo lw'omu myoyo nga tonnawangula bulamu, olutalo lw'okusamira nga tonnamanya kyama kya bulamu. Waliwo olutalo lw'okusamira ng'okya noonya kyama ky'obulamu. Unborn battles, nga tonnaba kuzaalibwa, entalo z'olwana. Kale entalo z'olwana abamu balowooza ojja kugenda obuuza emizimu gikubuulire osobole owangula. So waliwo n'abatabuuza nga babeera abazina ne bakubira awo. Zonna kika kya ntalo. Okitegedde, abalala bagwa eddalu, abalala bakola ki? Ntalo ezo ezisookerwamu, ntalo za kusamira, ntalo za lwokaano lwa kunoonya bulamu. Kati bonna abasamira banoonya bulamu, banoonya kuzaalibwa mu bulamu. Naye munnange ffenna abanoonya ng'era bulabye nti ate bejja abeera ogu, oba oluusi babiri ne bazaalibwa nga balongo. Tule n'abazaalibwa 7 bano 8, naye baba bavudde mu bukadde bwa bugonde buli. Obukulu buba bungi obubeera mu ttondo eryo. Awangudde n'avaamu omu oba 2 oba 3 oba 4 nga bwe tulabye. Abo babeera abawanguzi, abawangudde ekkula ly'obulamu. Okitegedde? Naye abo basigadde eri emabega baba bagenda kusigala nga baasaamirira busa. Obwo obukulu obusigadde nga tebuwangudde bulamu, tebuwangudde ggi, bubasigala bwasaamirira busa, bukola kigimusa. Omuwanguzi aba avuddeko mu 2 oba 3 oba 4. Noza ntegeerekeka. Kati njagala okukulaga osobole okutegeera mu bwongo obwo oyawule ebintu bino. Okusamira lutalo lwakwaza, muba mwaza lubaale. Olubale luli ku mukyala, muba munoonya lubale. Lwaki? Muzaalibwe mu bulamu. Oyagala ofune omukyala gw'onooyingiramu, gwe banaakuyingizaamu, omusajja gw'anaakuyingizaamu ofune obulamu. Lutalo lw'okusamira nga mwaza ki? Mwaza lubaale. Lutalo lunene nnyo.
era buli muwa akunyumiza gy'ayise mu bintu bya kunoonya olubale, kunoonya obulamu biwanvu. Naye kakati twogere ku lubale, lutalo lwa kunoonya lubale oba kunoonya maama anaakuzaala, oba twogere ku bulamu. Nze nazaalibwa nawangula entalo ez'okuzaalibwa ku nsi. Sinza kukubulya mbuto mmeka ze nabuukamu, nga buli agezaako okumpanirira ng'alemwa, n'okumpanirira obuwanirizi mu lubuto olwo oyo nga tasobola, muto, nga muto nnyo, tasobola kuwanirira jjengo lyange. Abo abakazi abali awo bawerako, sijja kukubuulira nnamba naye nga bwe kiri paka bwe nanoonya muzzukulu wange. Muzzukulu wange mu lubu olw'erukunyu, anti abantu balowooza nti olubereberye luli lumu. Embereberye nnyingi, waliwo ez'amazike, ez'ebitooke, ez'ebinyira, bingi, n'ettondo obutondo ne lyetondekawo, gyebiri byonna, zonna mbereberye. Olubereberye kitegeeza maanyi agabalera olubeere, kusobola kubeerawo, maanyi g'owangula okubeerawo ng'ova mu budi bwe nkugambye obw'olwokaano olw'obuki buli obuwuzi bu spermatozoa obukulwe. Onoonya ani gw'onaabeereramu, onoonya ani anaakubeera mu bw'olubale lwe, oyo gwe tuyita maama. Anaakubeera ozaalwe, anaakubeereramu otuule mu lubuto lw'emyezi 9. Onoonya munoonye, abamu obayingiramu n'obuukamu, abalala n'ogezaako notasobola kuyingira jje eryo. Kuba abantu batabagana buli kiseera, naye gwe buli mutabagana omuntu awaka. Nedda, nabyo biba biseera mw'owangula, tosobola kuwangulya mu buli maanyi. Bw'oyinza oba ng'ojja kuwangula nga 2, kati ng'ojja nga 3 oba wojja nga 1, bw'otomera ejjiri kulema, tosobola ddiyingiramu nyoko n'awaka. Ago amazzi ne gafa busa. Okategedde lutalo luwanvu okuwangula okutuula mu mubiri gw'omukyala yenna. Buba bulambe nga bw'amaanyi nnyo bukukwataganya n'omuntu oyo, so ate tekitegeeza nti buli gw'owangula omutuulamu. Magye agamu gayiika. Kale nno nange zenatuula mu bantu abawerako mu mbuto zaabwe naye nga ziyiika. Nengezaako paka nafuna muzzukulu wange yasobola okundera. Simanyi bizibu byayitamu kuba saamubuuza, naye waali bayagadde yaali byogerako kuba waali. Naye mu nsi tetunyumya ku kwebaka, ti banne otwo twampoomedde, otwo twaleero nabiddeeyo nendya apple nenkola kino ddaawo n'onyumya ebyo. Tunyumya bibaddewo mu lunaku, olunaku lwaleero nti bino na bino tunyumya biri mu bulamu. Tetulojja bibeerawo mu kwebaka, tetulojja bibeerawo mu bwakakulwe nga tonnazaalibwa mu lubuto, nga tonnafuna lubaale okuwanirira. Tulojja ebyo ng'ozaaliddwa mu mubiri ne weezingulula nonako okubaako by'okola. Atandise okubaako okukola by'akola, oyo y'anyumya, oyo ye Katonda akuze. Naye obwa Katonda obutazaaliddwa, obunoonya ozzaalibwa, obunoonya lubaale, obwaza lubaale, obwo tebusaana na kunyumizibwa, kubanga byonna bye weekoleramu, bye weekolaakola ng'oli mu nsi eyo, ntalo zo
ziba irrelevant. Abanga waasiwaasi n'okola waasiwaasi mungi ofune ssente ate olina azifuna nga tanana na waasiwaasi gwakoze. Okitegeera? It's excitement, obeeramu excitement. Kangendeko omusawo gundi, kangendeko omusawo gundi, kangendeko omusawo. Tukube ku ngoma awo tuzinemu tulye ku nnyama yaki tulinyise omuzimu ku mutwe tulabe we gwogera. Biba ne story naye biba byafa. Nsi y'abafu tetugiyimiriramu eno mu balamu. Tulwana kuyimirira mu bulamu kubanga obulamu bwe bukwongerako gwe ng'omwoyo. Omwoyo gwonna a full stop tegwongerako. 1, 2, 3 kyekigwongerako naye obeera eri mu full stop mu 0. Eyo tebanyumyayo yadde nga 0 is not 0. 0 si 0 buzero. Ebbanga si bbanga bubanga. Tunula awo wooli mu bbanga awo si bbanga buki. Mulimu okwetala n'okwetawula n'ebigenda mu maaso byotala n'entalo. Naye gwe tezikukwatako gw'omulamu ali mu mubiri. Gwali mu mubiri ekikukwatako ly'ejjengo ly'ovubye mu ggwe ng'ekirooto. N'owevuunula mu kirooto ekyo n'okiteekawo ku nsi n'okirabisa n'obiteeka mu nkola mu bulamu. Buli kimu kyonna kirwana kukizza mu bulamu. Ebirooto byo amayengo gageevuga mu ggwe ly'ovubye n'olikwata mu birooto by'oloose biyitirivu kyojjukidde. Ekyo ky'oteeka mu nkola ekyo kyekiwanguzi. Otherwise olunaku olukeerera ng'oloose biyitirivu. Kati ebintu ebiri inactive ebiri mu nsi kale eya 0 -1 oba okubala emu ng'odda ku mukono ogwa kkono ebyakwata obukko ebyakwata ekko ebyakwata obukko obunnya ebyo tetubinyumya. N'olwekyo ffe ku mukutu guno ogwaffe n'okunywa ebyo by'okusamira kale si kibi okuwa ebyokulabirako si kibi. Oba oli awaliwo abifunamu. Naye njala okutegeeza gwe wali mu kusamira totambulanga nako wadde. Ogenda kutya ng'amazima gakutomedde. Teri abeera mulamu mu ebyo. Eyo byebigendera by'otulo. Otulo omuntu atubeeramu n'alogootana n'ayogera bino n'akola ki. Nza n'okugamba nti ejjiiko mu kinaabiro ekyango kiriwa mu seppiki okitegeera. Ebyo bitukolera eyo nga tonnafuna bulamu nga toli mulamu nga weebase okyanoonya lubaale okyanoonya olubale olukuwanirira mu bulamu. Munnange biri irrelevant. Ezo sitoole z'omuntu afaana bwe zityo ffe tetuziwa ki? Tetuziwa nnyo gundi eri awo nnyo tetuziteekamu nnyo interest. Kubanga nsobola okuliza ekirooto kyo bwe nti nga tozuukiranga. Era kigenda okufundikira nga kiŋŋamba nti oyagala kuzuukira. Lakuba nti bo babitapute nga bali mu kufa. Owuli okulogotana kungi ate kati biwamenvu wali genda oteke wali ebibala simanyi gabula ndawula kola biki n'otawaana n'otulamula buli lusozi. Naye mukwano bamukulogotana. Munansonyiwa abayise mu bintu ebyo sibavuma kubanga nange nali mpiseeyoko katonotono naye nga nze nnoonya ekiramu mu bintu ebyo. Abakulu bonna be natuutukako abali mu nsi eyo baŋŋamba nti gwe alina otuyamba. Ffe akaffe kaggwamu ebintu byatusobako. Fubanga bw'osobola. N'abasibiddwa mu gundi mu magomba aga waggulu mu bire era nabo ne baŋŋamba ekintu kye kimu. Kugamba mumanyi bano ab'amagombe gano aga wansi bokka naye temumanyi nti ne bamalayika bennyini nabo babadde ku nsi eno nga bagikaabirako. Naye nabaŋŋamba nti kola nnyo fuba nnyo gwe alina okutuyamba. Kuba navaako wano nentambula ne ŋŋenda nga ndowooza nti kyenfunye kimala oba oluusi birala bintamye bintawanyiza bwerere kanneddireyo ŋŋende. Bwe natuukayo eyo gye sola bannyonnyola naye mu butibirizi netuuka eno neegamba nti ate kakati
wava eno yennyini gy'olaga. Wava eno ng'omaliridde era ng'oteeseteese genda eri ku nsi obeeko omulimu gw'okola ogw'okukola ki ogw'okutaasa banno. Ate kakati ovuddeyo okomawo eno nga tonnaba kutandikako wadde. Kakati olwo oba teweeteze nteega nakomawo nga mmaliridde okwaza lubaalo yo kyeki era namwaza ne mmutuuka eri nga sikoze ebyo byonna abantu bye bakola, wabula natunula nga wano ku nsi ate nenzirayo nembuuka nengwa mu biseera ebyayita nembuuza abo abaaliyo neneebuuza ne mu biseera ebyayita nenfuna conclusion nentegeera nti mu nnyumba temulimu kya mugaso era nembuuka nenjirinnya waggulu nentandika okutonda bupya. Njagala muntegeere bulungi ekintu kye batonze kye bazaala tewaliwo kye bayita buzaale nga tewali kutondebwa. Ate onoozaalibwa ote nga tebakutonze? N'okutonda okutaliiko kuzaala nakwo kuli futile, tekulina makulu. Akati obutonzi n'obuzaale bitambulira wamu. Nebagenda bagamba nti obutonde, simanyi obutonzi buli mu ki, buli mu mayinja, buli mu nsozi. Si bwe kiri. Ensozi n'emigga ki kuba kulambula ebyedda byafaayo museum okujjako ng'olina obuyinza obukyusa n'okusitula oba okusizaayo amaanyi oba okusizaayo ebitundu oba okusitulayo ebitundu n'obizza bujja ng'ogenda birongoosa. Naye kati gwe talina amaanyi gasobola kulongoosa bitundu ebyo kubizza bujja oba ositulayo byaki, kitegeeza tebisobola nakkuwulira n'okkukkiriza tebikukkiriza. Ate obitwala oteeke buteeseeyo wammwe nga tolina bulamu osobola okwogera n'ebitundu biri mb'obisituleyo. So ensonga eno tugisomesezza ekiseera ekimala naye ndowooza olwobba wabeerawo abapya buli kiseera era weesanga olina okubaako kyoyogera okuluŋŋamya ebintu bya lubaale bya katonda omukazi. Lutalo lwa kunoonya katonda omukazi anaakweyimiririra mu bulamu. Buli muntu yenna katonda omukazi yamuzaala ku nsi, ye maama wo. Ebintu bya lubaale oba onoonya bulamu. Kyobola abasamira bonna batuuka ne baloota bulamu, baloota ekitambo. Anti ekitambo ge maanyi mwe tutambulira mu nsi. Ekitambo ekyo ye nnyabo, ye nnyinabbo, ye nnyaabwe, ye nnyammwe. Ekitambo ekyo ye lubaale. Era kyobola yamusamira nemusamira nemukuba eŋŋoma zammwe, omwana omuwala alinnyibwako ekintu ekyo n'agwa kyabugazi. Bwe yeegalika bw'ati kyabugazi aba ategeeza ki? Era waaki bamubikkako? Aba abanja ensonga ezaakisibwa abato, aba abanja kikompe kye kukijjuza kyaba abagamba. Naye mumubikkako olugoye olugo olwo ate ne mumuzza mu kizikiza mu bufu ne mulyoka mukabaggula eŋŋoma ne mulya n'embuzi ezo enzirugavu. Ebyo by'abato, ebyo byakawansazi. Amaanyi gasaze ne gakola ki? Ne gagoba kuba amaanyi gasala. Buli mboneko za mwezi. Lubaale ye mukazi, lubaale ye mukazi. Gwe mwezi okuboneka. Kyobola bwe guboneka abakazi bagenda mu ki? Mu nsonga. Okategedde? So lubaale bw'atyo bw'ali. Kakati ensonga za lubaale ez'embino ez'enjako mwezi ne guboneka ne gemuyita amasumi, muba munoonya ani anaakweyimiririra mu bulamu, kye bayita bulamu. Maama yakweyimirira mu bulamu nannyini mwezi, kyobola yalaba omwezi mu bukyala bwe. Ezo ensonga ze zigalika kiri ekintu nga mukubye eki eŋŋoma ne kyegalika ne bakibikkako olubugo. Nsonga za nkiso, nsonga za mu kisenge. Za nkiso zireeta enge mu bantu. Oli ne bw'ategeeza nti oyagala gundi obusungu bumukwata
kuba naye ayinza obabadde amwegomba. Ensonga za mukise, ensonga zikisibwa za kise, ze ensonga ezirimu okussa ekisa ku muntu oyo. Kubanga omusajja bw'abeera n'omukyalo oyo amuwa ekisa oba amuwakisa. Ensonga z'okuwakisa ekitambo, ensonga z'ekise z'ekisenge ezireeta enge mu bantu singa ozikolera mu lujjudde, ezo z'ensonga z'ekitambo. Ensonga ezo ziba zigeza kuteekawo obulamu. Amaanyi agakuwalamba gwe musajja gwe ge maanyi genkulaze agali eri munda muki mu bukere eri mu bukerekere eri obukulwe nga buyayaana okufuna leero lunaku lwange nze nina okuwangula, leero lunaku buli omu aluyita lulwe, ne balyoka balwana ne bajjanga 1,000 oba kakadde oba biliyoni, omu yekka n'awangula. Ezo ensonga z'okunoonya lubaale, ez'okukwaza lubaale bwe zito bwe ziri, bwe zifaanana, teziwakisa. Omuwanguzi avaamu omu n'amanya amazima. Akati ensonga z'okigiza ku mukutu guno z'ensonga z'amazima, ensonga z'okuyiga okuyimirira mu bulamu, ensonga z'okuweebwa ekisa, ensonga za bulamu bwe muyita mukasa, okukakasibwa mu bulamu, z'ensonga za kitaffe atuteekawo, z'ensonga zetusomesa ku mukutu guno. Nakyo tunyumya ku bulamu, awulira nga alina ekimubanja mu nsi y'abafu, mu nsi y'obutali buzaale, ey'obutazaalibwa, mu nsi y'obutali buzaale ng'oli eri mu lwokaano, kati tumugaana kudelevinga mu ebyo. Naye nze manyi teri kalungi kakola ki? Kavaayo. Obulungi bwonna, all goodness accrues from being born. Obulungi bwonna buva mu kuzaalibwa, kuwangula lubale. N'owangula n'ofulumayo mu lubuto n'okka ku bbeere, kibayita olubereberye. Olwo owaniriddwa mu lubereberye, oba lubereberye lwakumeka oba lwakumeka, naye luba lubereberye. Kubanga ne miliyoni eriko olubereberye, ne biliyoni eriko olubereberye, ne triliyoni eriko olubereberye. Gw'ate oyogera 10 trillion nga tosoose ku 1 oba okutuuka ku triliyoni emu, terina 1 gye watandikiddeko mu miliyoni. Embereberye nnyingi, lwakuba nti tuba n'olubereberye olugatta ensi, mwe tukyusiza ensi kati nga luno lwe tuliko. Kitaffe yennyini waakomawo, kitaffe yennyini waakomawo n'abayonsa ku mabeere ge. Ekitegedde olubereberye olukulu olugattibwamu embereberye. So embereberye nze nnyingi. Kale nno njagadde ensonga eyo ngikomekererezaawo, audio nkawanvuyiza, naye njagadde mbaggulire ekifuba, mbaggulire okufuba kwange, musobole okukuba ttooki mu ebyo bye mbagamba, olabe oba obigula oba tobigula. Naye nkukakasa, ne bw'oba otambudde mu lubaale emyaka emeka ng'onoonya olubale, ne bw'oba ng'olwanya emyaka emeka oba 2023 okusobola okuzaalibwa ng'omwana, emyaka giri tegikauntinga okujjako ng'owangudde n'owangula olubale olwo, ne bakubaalinga ne bakuziika mu lubale olwo, n'ofulumayo ng'ekijanjaalo, n'ofulumayo ng'omwana. Ekyo nga tokifunye oba olwanidde emyaka emeka okuzaalibwa tekirina makulu. Emyaka gy'omaze ng'onoonya lubaale, nga mwaza lubaale, mwogera n'emizimu, egyo mboozi zeeyo mu magombe, tezaapulaayinga wano bamukulogootana ng'omuntu ali mu tulo. Paka ng'ozuukuse we tukubala. Kyeva tugaa nti mujje babazuukize, babajje mu magombe, nga bakulaga nti newoba owangudde omubiri osobola okuwangula omubiri n'osigala ng'era oli mu kiki, era oli mu kufa, weevuunise, weetaaga n'okuvuunula ng'era ozaaliddwa ne mu mubiri. Akati ffe abanyumyeza emboozi zeeyo tubagumiikiriza, naye ekyamazima baba tebannamanya. Bye bigambo
bubeere bulungi. Neyanziza nnyo abuuza ekibuuzo kino ssebo.